program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika tukole kintu kimu kyokka abo abalwadde tubasaasira abafudde ne tubasaasira namwe abafiiriddwa nemwe basigaddewo obunaze waffe okuba nti tusirisa mimwa nga tuwogera bulijjo nti nno musobola okwewonya ebirwadde ebyenjawulo musobola okuwonya endwadde ezitasiigibwa wabula ng'endwadde eziva ku neeyisa lifestyle tujjagera maaso tukyakyogera lunye kkiriza obagaana oba tebatugambye abaana b'ebuddo nkwaniriza wali Impact FM radio Rwasimayinja amakya amalungi nnakku lwa mukaaga ziri 14 omwezi gwa Desemba omwaka 2024 mwasuze mutya bassebo ne bannyabo abatuuliza balungi ate nkuzuukusako ensusso gwe taata maama mukimanyi nnakku lwa mukaaga omanyi omwezi gwa Desemba guba gwa mikolo akati abamu mugenda mutandisa olugendo tubagaliza engene ennungi mugenzi mutambudde bulungi nnyo mugende ku mbaga ku mikolo kwanjula byonna olunaku lwaleero n'enkya wiikendi kasengera obwe bitebibeera naye kyogenda okulya kyeki okimanyi kisinga obukulu ennyo nnyini ddala sooka ebuuza ekigambo ekyo nga tolina kuteeka fooko mu mmere yo gyogenda okuba nti olya olunaku lwaleero y'omukolo bagisse kyenkana ki enkoko olya nkoko kikaaki awo nebaliza tata maama nga gwe munange weewayo okuba nti woba oyagala kulya ku nkoko ate ogenda mu maaso n'ogaa nti nagenda kunoonya enkoko ennansi eyeekuza ku maanyi ga Katonda amaanyi ge tugamba ag'obutonde eteekuza ate ku maanyi g'abantu twogera ku bukiyokiyo kuba obwo amaanyi g'abantu olukazaala bwe bati bapa olukalula ddagala paka omukaliira kati mulya ddagala neggwe ayinamu akaseera ogakangule munange enkoko ennansi eŋŋanda oba ensogo oba ennyolo oba enkyoli oba ennyankole muganda tugaa nti mukama Katonda akikubalire gwomanyi kyoyagala kubanga ebyaddala ne famire yonna oba tojja kuba nti ogitta ekyo mukimanyi nnyo kuba lipoota yafulumizibwa wano dda nti nno kansa eyongedde nnyo olw'ensonga ebyo byetulya eddagala lyetulya lyetukozesa nga tulirira mu mmere mu binyonyi nga enkoko nkwaniza tata maama kasobola nga okirengedde kino munaffe omuntu yeetaaga okunywa amazzi kubanga omubiri gwaffe ebitundutundu ebisingako n'ebikolebwa amazzi n'omanya nti nolina okunywa kye bayita mineral water nagga mineral water ge mazzi ge gojje oba kuluza oba ku borehole oba ku tapu n'ogafumba geogenjogerako gennyininyini weebale nnyo weebalire ddala terogera ku chemical water wammwe kubalekamu chemicals bagamba nonywa ng'okimanyi onywa chemicals edda njogera ku mazzi ge mufumba abafumba amazzi mwenna baneemwebale nnyo olwedde alipoota yafulumizibwa dda ne minisitule wano ekimanyi nnyo ey'ebyobulamu nti amazzi gaffe gonna ge batuwa galimu obukyafu n'olw'ensonga eyo n'okuba ng'okola ki ng'ogafumbako ate ag'eccupa kyo kitongole kyebyaba mu nsi yonna kyekyagamba muli minute bwe mutasobola kuba nti mulaba obuwuka obwo ne bumetals obwo ge okwali bwalwaza kansa mu maaso eyo n'ensonga eyo gafumba amazzi amaweebale nnyo webalire ddala obutwa tutambulira mu bungi nnyo tulya bungi nnyo naye obutwa bukendeezeeko lya bulungi muganda wange lya ku greens lya ku bintu ebikaawa katunkuma nkimanyi katunkuma bamufera kati mugula bye binene ebyo mbirekete mbigula mugula katunkuma obutibwe bukaawa bwe buli munanga omugaso n'omulamwa n'olw'ensonga eyo gye buli mu butale ne mu byalo butumye mu bulyeko oba osooka babeesenga bungi bwanike jamu ensaano lirawo ku mmere okendeze ku butwa obuli mu mibiri gyaffe abalina greens abasimba greens ewaka bali mukola kya ttendo ate atenzi bufuuyira nga bayaga kufuuyira okozesa eddagala lyaffe ery'obutonde wamma naawe tukwaniriza nnyo nyini ddala tukwagala nnyo mulye bulungi bwe munakikola ekyo mugateeka okukola kye bayita dduyiro kuba dduyiro naye ayamba nnyo ng'oggyeko okunywa amazzi agawera nekola dduyiro kubanga obutwa bujjako bukendererwa mu mubiri gwo mpolampola programu ekyemega amawulire nga bulijjo omulangira kalimake gange mu studios nate Dr. Galwango Henry mwali Dr. Galwango musomesa asomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere sebo osaza okulabako nate buuza kwatubiza bali Impact FM radio Rwasimayinja kansoke kubuuza Guse wasize otya nze nasuze bulungi sebo era bwe kunda bakumacha olunaku olwaleero kyogamba oluusi teweekakaba era omuntu asize obyomulaba esebo olaba n'omulwadde ku ddwaliro mugamba wasize otya eyo munaye gye tuli it is the usual enjogera naye twebaza mukama atuleese abatuwuliriza era nembeebaza mukama ajja batuusizzaako omwezi guno gubeeramu ebikujjuko ebiduula
wamu mbaga wale bayita ebidula n'ebiduluza oba ebiduluza tekiriyo kyeka gye kiri ebiduluza kulikayo jjo ewa Lord Fred Sebatta tewagenze Lord Fred Sebatta twavuddeyo nga ku Serena omukolo gwadde gwa ttendo abamu kwa balina ku nnyimba eziyigiriza nendoza obwana buno obuzinazina ku stage oba bwayize kuba bumu nabulabyeyo ate n'ebivubuka ebimu ebiyimba nebuzina nabirabyeyo bijja munanga nti bibireko kye byogera kusoomooza bwabanga balina kye bayize kubanga ate wiikendi badde etandika ndooza ne Katikkiro tebajja kuyiga Katikkiro n'ayogera ku bintu ebyo ennyumba zabuwemu si buseegu byombi obuwemu n'obuseegu enjawulo eriwa waliwo ke bayita okuwemuka n'okuseegula n'okuseeguwala okuwemuka oba oweddemu ensonyi kati abaana bwaggwamu ensonyi ate ne buseeguwala wamma ekisinga okuba nga kinkwatako nnyo nti balina abaana kyewuunyisa kyokka abaana basoma n'abaana baffe egamba egondi eyo noga nti kati tugenda kukola tutya naye olaba oluusi obeera ne ku vidi omuzadde najja naye nga olugoye lwayambadde lusinga obumpi olw'omwana we ali ku ssomero agamba ye Uganda eyo ebyo planning tugenda kiri bigamba mawulire ebyo planning naye anti n'enkulaakulana bwetyo enkulaakulana lwejja twerabira values ffe tusinga kyalina okulaakulana era tuzirabira twagadde nga nabatukulembera bagadde anti kakati Saudi Arabia gwekisinga ffe tusinga okulaakulana kati kankugambye values zino zeekubira nnyo enkulaakulana ogijjeewa ogikopyewa ogikopyewa bano abaagenze kata mu World Cup awedde tolaba nti abamu abagezaku kutumbula ebyabwe mu nsi zaabwe babagamba nedda sebo tebijja kukola nowaffe tulina ennono yaffe naye ate yaffe yawano ye Uganda yo kale of course tukopye enkulaakulana okuva kye bayita mu west manyi bw'ogenda eggana waliwo layini eyo eva waggulu mu England okukka wansi yabuluzaamu ensi wakati kati abali eri bayitawo mu west kati ffe tuli mu east kati ffe ate enkulaakulana yaffe tugikopye mu west gamba gye tulina nakubeera gye tukopye batufuga batutekera buli kimu enjigiriza yakukoppa bukopi buli kimu koppa bukopi ensi etambuliramu bw'oli otya ye anze sirina buzibu nange nafunye ku holiday kati ndi mu holiday weewaawo leero ninayo za kirasi ezisembayo ate nseetinga ebibuuzo abaana bage nabo bagende holiday oba ogifunye ddi holiday Friday is the official Monday to Friday is the official working day kati twawummudde naye ate kati nti olw'okuba waliwo obubeera bufise olwaleero mbeera mmaliriza paka ndowooza nga 7 January wow ensi etambula ensi bwetyo bweri wetwogerera of course nayogerana ku kirwadde ekyalumba bannaffe bali abadyala Congo kikyaliyo kisaba tubayitirivu nnyo kati balinga 2 plus kyebagamba mbu ekyefaananyiza ssenyiga twakyogerako wiiki ewedde but alipoota wiiki eno gyetumalako tubadde nekyetuyita nutrition week era ngeno nomale etira okukwatibwa Prime Minister's Office era okuba nti egipromotinga oba nti ebeera wansi waayo naye alipoota mbadde nzijanjiraba nga bagyogerako bakola ki ne lonchi webagikola lonchi yaliwo naye ebimu ku ebyo ebyafulumidde mu alipoota ey'endya ey'abaana n'ey'abantu abakulu mu ggwanga lyattu Uganda nga tuvudde ku kyokuba nti baga akadde kamu mu 54,000
tibalina kyakulya ekyemisana ekigo temanyi kyakulya era tebakirina agamba half of the population eriyako kimu bwofunye ekyeggulo tulya kyamisana abamu kyebakola kati balya saa 11 ne baba nga bagaseewo naye ng'ovudde ku kyokuba nti ebbula y'emmere weriri ate naffe tutwesedde kinyini ngaffe abantu bannayuganda bannakyalo alipooti agambye ku buli bakazi boolaba mu kibuga 10 mu kibuga Kampala wano nga batambula baniigina baddawali abataano bali obese oba overweight ku bakazi 10 boolaba mu kibuga Kampala ekituntundu ku bo bataano bali overweight oba obese nibyo byafulumiza eggulire eryo kati baga nti nno kireetera abantu nga bali exposed ku ndwadde nga pressure emitima okulwala bwe bityo bya biyitirivu nnyo nnyini ddala ya report yafulumiza of course ubos gyebuvuddeko emagakaawo ne kati bajanjudde ne bagikwasa balina okuba ndi bakola ki bagiteeka mu nkola bagibulya bannayuganda awo tuli mu ggwanga lyattu lya Uganda abasajja nammwe tujja nammwe bagambye nti ate nammwe ki newankwadde nga abakazi batusingako kuba omugejjo ogwo naye n'abasajja naffe tulina endwadde zituufu tujjira bwe tufa bufi tukutuka bukutusi nga tugwa wali abakazi baffe mu ggwanga Uganda beeraliikirira ekyenkana ki eggulire ero lyabadde mu division bawajjo yes ate eggulire lya kuba nti weekend badde nutrition week oba ali Tuesday wa Wednesday ebaloncha ku Tuesday media center wali tugenda ku prime minister's office awo ne batubuulira prime minister nasindikayo minister avunaza ku general duties Kasule Lumumba oyo mjala bulijjo muni minister manyi nze nasemba kumufollowinga lulinga akyali mu NRM office amala gavumenti baana mmwe bagenda bakuba amasasi nga temuva mu bintu ebyo omujjukira sadi video jjukira awe nakoma okumufollow minister wa general duties twali naye era awo ninyamiramu nga abakazi nga tuli bubi nnyo and actually ate yalina okusooka naye tunuulira ati nendala okubanga olina omubiri naye nga toli obese waliwo nga toli obese toli overweight ng'amagumba go kye bayita body mass index BMI nga bimatchinga bulungi. And I think this is the same week muzeeyi babadde mu Eastern Uganda n'agamba nti bagenda kuzzaawo okulya mu masomero okutandika n'omwaka ogujja okutandika n'omwaka aga gavumenti aga primary ekisookera ddala 50% bakazi ki oba bwe tugamba abakazi tulina okugenda nga tutemaatema bakazi ki abantu bonna bw'ogamba nti katugeze ne bw'ogamba nti musajja twagala okumanya basajja kika ki baggwanga ki economic status yaabwe eri etya bakola mirimu ki babeerawa endya yaabwe eri etya upper town ne downtown awo ne tutemaatema of course olugenze mugundi gye babeera babagambye essentu wano ne bagamba ate wetuba tugenze mu region ez'enjawulo bagamba essentu yesinga kuddako western central yesinga ne kuddako western naye nga tuwe essentu of course yakintabule of course yeah center is like United Nations buli omu wano abeerawo sometimes tuyinza n'okukissa ku tribe tukitemeteme bwe tuti bwe babeera boogera ku food kye bayita food security era ogenda kunyambako ko ebyoluzungu biyinza okubeera bingi food security ekitegeeza ki mu Luganda food security kitegeeza otogera ku mmere emala omayiga baga nti ebyokwerinda biki nedda security just emmere emala kitegeeza nti oba olina emmere ey'enkya na luli so emmere ebeera secure ebyendi ebeera secured tobuzaabuziza abantu baffe food security FAO Food and Agriculture Organization ne World Health Organization
batugamba nti food security ogenda kumuloze mu Luganda ngenda kubi paraphrasing when people have both physical and economic access to safe and nutritious food for their health, ng'abantu balina obusobozi obutereka n'obuliya emmere ennungi ery'obulamu bwabwe. Physical and economic access to safe and nutritious food. Balina obusobozi obulya n'okutereka emmere eyekigenerwa erina ekiriisa ekirungi. Nga soogedde ku kigambo ku eat and store. Ngambye ogambe save. Access to safe ekigambo safe not save. Safe and nutritious. Omanyi kugamba access kwe kuba nti osobola okutuuka olina obusobozi obutuuka ku kintu ekirungi ate nga kiramu bulungi. Physical and economic access to safe and nutritious. Olina obusobozi awo mu byenfuna n'obusobozi bwennyini buno bwetugamba obw'amaanyi okusobola okufuna emmere oba ekyokulya ekirungi ate nga weekiriira ate nga kikuwa ebiriisa. Yes. Kyebayita food security mu lulimi olwa sayansi nga ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulimi n'ekyendya banabulu tugamba emmere emala. Kati bw'ogamba emmere emala oyinza okuba nga olina kawunga kokka nga kolinako access noga nze nina emmere kati awo kitegeeza ebiriisa imwe oba ogenda kubimiisinga. Emmere neno olina okuba nga olina access, olina control ne ownership. Kakati kati food security bw'oyongera ogitemaatema njogedde ku bigambo bibiri waliwo kye bayita access, obusobozi bw'okufuna. Kakati access eno tugitemaatemamu emirundi ebiri, waliwo physical ne economic. Physical ne economic. Olina omanyi physical tukiteeka nnyo ku maanyi, economic kitegeeza nnyo ku byenfuna. Yes. Kakati n'obeera ng'ate gye bayita piira y'enkondo akakyo tuziyita enkondo ezireetera omuntu okuba nti ayina emmere. Enkondo esooka tugyogeddeko access irimu economic ne physical. Olina amaanyi n'ensimbi. Olina obusobozi n'ensimbi. Yes. Kati wabeerawo n'enkondo endala bagiyita availability. Ekintu ekyo weekiri. Kakati enkondo endala kituukikako weekiri. Enkondo endala bagiyita utilization. Yenkozesa ennungi. Awo nno kati tuli mu kiraasi leero nyinza osomesa ennyo. Yenkozesa ennungi. Yes. Esembayo bagiyita stability. Stability kubanga mati nno embeera ennuŋŋamu. Ate kati gwokireese mu lulimi lwa Muzeeyi Museveni, stable, Uganda is stable. Era ngagenza kuoyo. Anti of course he uses that word from 1986 Uganda is stable. Stability. But stability is a general word. Kakati stability mu lulimi lw'ebyokulya jo leero n'enkya emmere weri toyina kutya. Jo leero n'enkya n'eluli paka Yesu lwalidda emmere weri stability. Katukome utandikiraawo tutandikira munaffe behind the news ekiri mabega amawulire tujja. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ekyebega amawulire Dr. Gawanga Henry Mwalimu Studios sebo tugwe tukyayogera ku nsonga ez'emmere ne terms ezimwe zikozesebwa. Webale nnyo ndese tuwandiise enkondo zaffe nange nziwandiise wali neme kuzeerabira economic and physical access. Kakati ebintu bino ngenda kubinyonnyola nga mbyesigamya ku byasangiddwa. Ekigambo access kitegeeza nti olina obusobozi obufuna emmere nga totunuulidde oliriddawa oba ensawo yo yenkana kyenkana
nene kyenkana kyo oba ntono kyenkana ki. Yes. Tutunuulira emmere esingayo okubeera ennyangu funa mu Uganda ya ssente mmeka era baani kikula ky'abantu ki ntamuzovu ebyenfuna abasobola okugifuna. Emmere etalina nnyo bukosa bya bulamu ya ssente mmeka. Etalina nnyo bikosa bya bulamu ya ssente mmeka. Yeah. Emmere gy'ogamba nti emmere bagirimye bagikoze mu ngeri etalina backfire ku bulamu ya ssente mmeka. Emmere yaffe yateekawe ku luguudo shillings 1000 ofuna emmere. Teekawo otegeeza ki oludde nga nfumbe nsiike ofuna emmere n'ogenda. Yes. Keera mu katale onoonya amatooke enkota eyinza okuba eri mu 2,000. Omuntu ng'abeera yekka emitwalo 2 yayinza ogirya for 4 days. Kubanga ayita ali ku luguudo n'agula ekikopo ky'obuugi n'agulirako oba chapati nga bagiyeko supu w'ennyama n'agenda ne yeebaka. Oba otandise okuntegeera simanyi gendaga. Abantu abalina ssente batera nnyo okufaayo ku bulamu bwabwe. Abalina ssente yes. Bagezaako nnyo n'okulya emmere eteeraliikiriza etaabe mu Buganda nkyogenda for which they are sure won't have any backfire to their lives. Abantu etagenda kuzza muliro. Tejja bakola kikyamu kyonna. Omuntu oyo alina ssente ye muntu gw'osanga nga ne bwe kibanga kirageza kuba n'akagaali ka gyimu mu mmotoka mugundi mu nnyumba abanako n'omusanga nga adduka. Omuntu alina ssente ne bwe kiba kyetaagisa kufuna information oba literature ekwata ku kukuuma obulamu bwe kimwanguyira n'agamba nti bwe nti we nnina okulya. Omuntu atalina ssente nga bwe ŋŋambye emmere ennyangu gy'asobola ate emmere eyo ng'erimu nnyo calories nnyingi oba n'amaanyi mangi nti omubiri if the body starts beating up this food ejja kureleasinga erimu carbohydrates nyingi erimu fats nyingi etc. Nosanga nga atandise okuzimbulukuka. Kankuwa example. Abakyala abalina bu restaurant si buno bwaffe ku luguudo kuno. Bugundi bwita buwoteeri. Abakyala abo osanga abakyala nga 7 ku 10 nga abakyala abo bazimbulukufu. Lwaki? Byabaali abyo bibeerawo oba just eri enja gitwogeddeko? Endya gye twogeddeko. So nti omukyala oyo agenda fumba ennyama eyo esulewo enkeera ajje nga supu yasuzeemu waliwo n'ettooke lyasuzeewo abugumye supu alye ekiddiiro kimanya. Abakyala abo eba olw'omulabo oyinza ogamba ali lubuto. Tonyiwa okwogera ebyo. No, it's the reality. Omuntu ekifaananyi kale akiraba oyinza okuza ali lubuto kumbe luzimbye mu maaso. Luzimbye abawala abato bakayita kabasito. Yafunya kabasito. Yes. Tuli ku economic access to food. Kale bwe tugenda ku physical access to food. Kuba tugambye nti access emmere erina okuba nga whether ensawo yo nnene oba ntono oba ng'oli mu kitundu ki. Nkugambye olwaleero okugenda mu katale okufuna enkota y'ettooke weetaaga emitwalo kale katugambye gumu oba 2. Bw'ogeraageranya enkota y'ettooke ey'emitwalo 2 erimu kilo nga 10 ez'akawunga. Ez'akawunga ozirirako ennaku? Ozirirako ennaku nga 2. No, mu Uganda tugambe nti mu Uganda buli family erina abantu 4. Kilo ng'emu. Kale kilo ng'emu emisana n'ekiro. Naye ate jjukira tugambye ripooti etulaga nti
oli bwafuna ekyemisana tafuna kyaggulo ekyeggulo ayinza okunywawo amazzi oba emberenge oba chapati. Yes. Kakati ofumbye akawunga an average household mu Kampala muno olowooza akawunga nvaaki ezisinga okugenderako? Bijanjaalo. Chances zenkanawa nti ebijanjaalo bino banaabisiika. Chances zenkanawa abasinga obungi bagala okusiika ebijanjaalo. Bagala obisiika. Mu biwooma ebisiike. Biwooma ebisiike. Which is okay. Kuba bibeera biwooma. Gakiri okay bya biwooma. Ukosa ebiwoomera buli olulimi buli ekiwoomera olulimi kiba kiwooma. So kati nino ekwale nga tikiri okay. Emmere eyo tugiridde. Akawunga kalungi nnyo. I like posho. Naye kati tulidde akawunga ako. Kawunga is carbohydrates. Yes. Tugasseeko butto. Carbohydrates. Yes. And worst of all, olwokuba tuba tugezaako nnyo okubalansinga nti emmere eno maybe tulye kimu tuyinza ogira saa nga 9 10 oluusi n'olweggulo nga taata akomyewo ne tufuna obudde butono nnyo obugireka okutambula yokka mu lubuto etemetemebwe. And worst of all nti twandigambye nti kale enva endirwa zandibadde zibalansinga emmere eno nazo ne zitalabika ku miiro. Enva endirwa babeka balina access gyeziri enva endirwa. Andi kati ekigambo access okyogedde. Kakati eyo kategori y'abantu nayo tugirese. Yes. Waliwo kategori ey'abantu bano boyogera ku bambala obupale obumpi ne bagenda mu supermarket. Balina ssente. Abagagga. Bano banziteebye balina ssente. Nasooka nagula ebintu. Yate ng'obuto obukomeeri. Fridge nejjula. Yes. Eggwawo basuulayo ebimu ne bivunda. Abo nabo tulina abantu abo. Tukyali ku access. Kakati bwe tugenda ku utilization, njagala to following the access, to following the utilization kitegeeza nti emmere eno yeesibwa eri mu nnyumba naye olina amagezi agagiteekateeka okubeera nga teebe ya bulabe eri obulamu bwo. Olina amagezi agagiteekateeka netaba ya bulabe. Yes. Olina akammunde. Akammunde weekali. Naye mu kifo ky'okukafumba either oyiweko ekinyeebwa ng'ogambye nzikankasiike chips. Because you have economic access, you have physical access. Olina butto ne ssente weeziri. N'ejjuwalo weeri bulungi nnyo oyinza nasanze ne gaasi ogenda kwanguyizibwa wali. Olina enva endiirwa mu kifo kyo kibayita steaming oba n'oziteeka ku mmere waggulu gusazeewo zikuba butto n'ozisiika. Ge magezi gali. In other words, emmere ogiteeseteese otya okubeera nga abantu bwe banaagirya ejja bagasa nnyo nga kw'osizza n'obuyonjo kubanga awo gonna gaba magezi. Actually nalingambye information kyeki mu Luganda? Information gwebaddenga kyaliddenga obubaka oba okumanya ate knowledge magezi ate wisdom kyekiva mu magezi. Kati of course to know kwe kumanya. Yes. Kakati knowledge kubanga olina okumanya ekikwata ku kintu. Okuba knowledge kubanya ekikwata ku kintu. Kakati abantu baffe balina obubaka obukwata ku nkozesa y'emmere mu maka gaabwe. Obumala. Obubaka obumala obubayamba okutegeera enkozesa y'emmere, enfumba y'emmere. Bugamba obubaka oboyise wala nnyo. Tuge ekintu kimu nti balina amagezi agakwata ku ebibagge ku nfumba y'emmere. Tubigatte. Okimanyi nti nno
waliyo abantu abasiika ebinyeebwa ne basiika n'ennyama. Ebinyeebwa ki? Ebyenva? Ebyaffe ebine ground nuts. Ebinyeebwa natural birina oyiro waabyo era bwanga okifumbye bulungi oyiro adda kungulu. Ali organic oyo mwagala nnyo. Yes. Naye waliyo abasiika ebinyeebwa basooka ne bateeka ennyaanya obutungulu ne bateekamu ebinyeebwa bino nga maze okubinyiganyiga n'ateekamu butto oyiro. Ekyennaku ne tulirako akawunga. Nkama Katonda. Bali ludda waabo mu Uganda yaffe nga siika ebinyeebwa enva babisiika n'aleka mu buttaati nga binya buto waabyo. Olio n'abasiika ennyama batugamba bangi nnyo. Batugamba mbu bw'osooka n'oteekamu butto mu nnyama tagenda kukola bisavusavu bingi nti ne bw'obanga mu restaurant bw'oyiwa enva zino ku ssuwaani tezikwata mangu kasitoma amaliza okulya nga tebyekuttekutte. Kekabeera akabadi ako. Kekabadi. N'ennyama erina amasavu gaayo. Yes, ennyama erina amasavu gaayo. Tebagala kubigira ebya, tebagala boiro, tebagala kugira. Amata amasavu g'ennyama si malungi. Yes. Galimu kiri ekirungo. Ekirungo esavu. Ekirungo ekireetera emisuwa okwetuggamu amasavu. Cholesterol. Gw'okyogedde mu Luzungu ninzika nkireke mu Luganda. Yeah. Kati kwe kumanywa okwo. Abantu baffe abakazi abasiiba awaka gwolekera omutwalo genda ogula ennyama n'agenda ewa Haaji n'amuteeramu essavu n'amulaba nga wa mugaso singa bba wamuwadde ssente ekyo kibuuzo okimanyi. Ti omukazi omulekera ssente genda ogulekerayo ennyama n'atuuka n'amutuliramu essavu banange Haaji anjagala before you know it nga Haaji atutte amaka. Asundewo essavu. Olw'essavu. Yes. Naye najja n'asiikasiika kwegamba ennyama n'ebeera nga kungulu ezitto bweriko butto. Kati be bakazi awo abakazi 5 ku 10 abali obese tukyalinayo piira yaffe endala. Waliyo ne availability kitegeeza emmere weeri mu buliwo teweetaga kweraliikirira. Twali tubaddeko ko naawe mu musomo ogumu nga tubuuza abantu mu nnaku 3 eziyise okosi bana abategeera ebyemmere bwali bukeddeko ne weeraliikirira nti ngenda kulya emmere etalina kiriisa. Emmere yaliwo, availability, food was there, but this person was scared that they would not have access to nutritious food. Nga mbutuufu ku olwo emmere yaliwo yali tayagala girya. Ninga ajira nakola kikwata na kyakuza. Yes. Talina option endala yonna. Yes. So kati enkondo yaffe esembayo ya stability. Kigambo kino kyenaga nti muzeeyi akyagala nnyo. Uganda has been stable since 1986. Stability. Kati stability yaffe tugamba nti butebenkevu actually. Emmere mu maka ntebenkevu. Nti omwaka January nga atandika wali musana teweeralikire emmere yaliwo. Meeyi nga atuuka enkuba nga etonnya pozi Meeyi yetogo emmere yaliwo. Kakati wabadde ombuuza nti naye lwaki abasajja ate bo basongoka busongosi ng'ono omuvubuka ali mu ddwaliro essaawa zino omuvubuka omuyimbi alinga lutimu simanyi kirya mwana oyo simanyi kimulya. Banywa nnyo agundi ebyana bigenda kuyisaamu eggaali ate etya mu Uganda bw'oyogera ekituufu ku muntu gwe baagala anywa nnyo omwenge anywa nnyo sigala n'ebiyagayaga nebyentira byemmulaba byateekweka ebyo omwenge n'esigala. Yes. Tugamba abantu baffe amazima. Naye ate Muganda we namulabye ejje wase batanga azina ningamba waayi mukulu we ali mu ICU ne principal yagenze omulaba tebamukkiriza kumulaba. So kati stability kintu kikulu nnyo nakyo. Obutebenkevu. Abasajja of course wali ebisajja ebinini. Wali wano omusajja kamwogerekoko omusajja oyo muwe ekitiibwa alina information mutabani w'amayanja nkanja omugenzi
omutegedde ntalo mayanja nkanje niye mayanja omutegedde tukikomyawo muwe ekitiibwa kuba alina information akwenge gyajogeramu talinda abantu kukakkana nungi naye wagyogerera nkugambye omusajja oyo bw'omulaba n'omugeraageranya nange tuyinza okuba nga twenkanya obuwanvu naye ate nga ye mulimu ndowooza andimu emirundi ng'etaano abamu kibeera genetic nti kyava mu famire webale kaakati abalala lifestyle enneeyisa kale waliyo agasajja aganene n'obusajja obutono abasajja ku bimu ku bitugaana ennyo gejja tulowooza nnyo how our families shall survive nti osanga n'omwana ali mu kupoota bw'abanga alina omukazi awaka sente zaafuna azissa ku ssimu n'azisindika awaka muli emmere omuntu nga gwavaamu sente ng'olina booziwa oyagala nnyo okwekuuma ng'olowooza ng'oli fiiti ng'okola tunuulira omusajja nga Biden asindika sente mu Africa ate abakulembeze ba Africa ne bazirya ne gagejja ne gabanga engoma naye nga ate akuwa sente example bandesembi akuwa sente nabaka Bill Gates kasajja katono nempewo ezoka fuwanika gwa naye lengera agasajja gakola mu USAID mu Africa agakola mu Mercy Corps gonna gasajja ganini so omuntu ali ku receiving end atera nnyo okulyanga buli kimu bakimuwadde ate ali ku giving end kati abasajja olwokuba abasinga bali nnyo ku giving end bali akisigaddewo you must keep fit njogeza ebintu obudde budduka naye nga kyekyo ye kyokyo because report yafulumye ebyaddala yafulumye naye zage mulangira ne Juni balugu nakati ebyatteekaawe ebyolukumi gyebiri nonyerako otuzzi abakiwulira ogula teekawe nga bakivudde mu kaveera ezo greens ezo lumu nayitako li Makerere ku Makerere College School abaana bafuna emmere kawungeeza basulayo saa 12 awo akati balina akava ke bateera mu buveera ebbali kakugula buguzi wali kantiini naye mya nembuuza omwana emugamba nti lwaki bateeka mu kaveera enva ze mugenda okulya munene neffe ze batuwe nimugaa nti okerezia ne mbakubamu wano ku lumu nasanga gundi yaabwe namunkula nangamba nti webale tukuba naye nemugaa bakyuseemu abo nina version yaabwe endala mwenjagala obbakubira abo olwokuba it's not part of me okuba abantu nedda ze kyannuma nnyo okusanga abaana abato abasoma science basoma biology basoma ki naye ng'ate enva bazirira mu buveera yes ku ssomero bwe lityo kanayinza badde agamba wano abantu bagula greens ezo olina ofubasanga nga bazisiise abisandikirwa akaveera bwati nakusenerako otwale waka yes ekigere ky'ente omutwe gw'ente ne bateeka mu kaveera n'otwala waka bange nti nkubuuzi wadde okimanyi nti nno obukola bwa ssere obuto nvandiirwa era ddagala nnyo nakikugambakoko nga boyiro nakikugambakoko nekugamba nti omanga doodo omuganda nti n'ebbombo nali nvandiirwa ebbombo yesebo balifumba batya ndinaze ndifumba badde nywangako abadde onywa bunywe badde nywanga bunywe ebbombo nvandiirwa basala ku mmere kyakali mawulidde so sere twalina ku project waliwo ekitongole kiri mu Asia waliwo vegetable center twalina ku project eyo ne Vedico nga tutumbula abantu okulya sere mu mukono n'ekiryandongo abantu okulya sere ono gwe tulima netugira ffe gye tumanyi nga wiidi kiriisa kyennyini ekirimuli ze bayita dark leaf vegetables DLV nga bulaba nakati ne sere bwati bwali sebo nga bamulyawo ne bawomerwa yesebo sere emmere kituufu mukyala gundi ampandiikidde mukyala Jovita Mirembe mukwano gwaffe webale nnyo kubeerayo
Gondi agambe pagambe na mugongo. At least you can discuss without the word bazungu. Omusajja kyatamanyi ebintu netubyogera objectively. Yes, tuve kubira. Kubanga ne definition gye muwadde yava Italy ya food security. Yes. Ye wali FAO. Nyatenga nabo balaba. FAO yo gundi faweyo. Tujikuba binyebi tuli kubanga setting standards zitaliyo. Setting standards zitaliyo. Omuntu gweyita obesi wala Uganda. Oyinza okwa jashe na mbiri gwo. Okigeera. Akati abazungu akati tukubye kwa zungu leero. Tetukina kwogera kyeyagala twogera kyayagala okuwulira poyo. Why? Wina mugongo. Nina kwogera kye nnina okwogera. Objectively. Yes. Kisanyusa kinyiize. Kale budde butuweddeko. Yafuna essimu nga bbiri zokka tubenga tuva wano. Tubaddeko tuli live. Ebya ddala. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Impact. Rangira Kalema. Sebo. Roja zimisha Africa. Nsaso kuwulira. Ngende munange nzatayagala kwogera byoyagala kuwulira wakayinza okugera byeweetaaga okuwulira. Weewaawo. Kati ensi bwetyo bwetuuse baagala tubeere nga banabyafuzi. Nabyafuzi akugamba Museveni nga tannavawo tosobola kufuna ssente naye nga alina emyaka 35 alina ssente. So nga toli afugidde emyaka 4. Kakati ffe ebyokulya tukuze Kalema tulya ebintu byaffe nga olya katunkuma apawa. Yeah. Naye kati balaiza katunkuma abalala. Kati gwe oyalaba katunkuma ono munene awera mangu. Buli buzibu okutereeza okugenda okufumba. Yes. Naye kati funa bino biringa ntula. Kakati gwe n'olya ebiringa nga tututesa mwena. Kakati mu bulamu ffe bwe tuba tuzibewaddeyo n'otandika okwefumbira amazigo Kalema noga nti wonyomye n'oti oba mugaza nnyo. Kati obwo bwe busiro obukyasinza otulumba. Nino otaleka omuyungu oli ku safari tosobola kwakusesinga amazzi g'ofumba. Naye amazzi g'ofumba naawe okimanyi nti eminyoota kati Kalema oba okimanyi naye kati abatuwuliriza bamutera okimanyi. Osanga omuntu alina nusu 10 n'agula amazzi ag'ebitaano naye nga waliwo agwamanyi nti oli ali mu kufumba amazzi ga 10 wali tanagafumba. Bagakwirana mu kagiraasi n'obadde batebanagusire mu kafeeri. So kati tutambuze ensi nga tujongerako so si kwagala okusudiya then naffe batuwana abazungu batwefaani. Ndi mulangira Kalema ndabira professor. Kale sebo. Okay, bwatyo Rogers wagambye. Bamita Mr. Africa. Rogers Mac Africa. Mac Africa. Omwagizi wa Museveni ateekuweka. Akuba ne waba minister yamwogeranga bwali. Akajijjo tutamye. Ayogera mazima. Impact FM koli. Wale tuweleza sebo. We bali kuliza nyabo. Patrick. Enyabo. Sebo nsaba mukulu oyo atuwe ku nnamba bw'abanga tannavaako. Okay. Njagala omubuuza. Kale. Okay, bwati munafu wagambye. Impact wanji? Nangira Kalema. Sebo. Bamusiza le topika mulamusizza. Weewaawo. Ate topika ngulide ekyasere n'ebbombo. Ate sikimanyi. Sebo. Nga nzijukiranga ewaka edda baafumaako ku ssiro oyo nga bamuteekamu ebinyeebwa. Sirenga bamuteekamu ebinyeebwa. Okay. Ekyokula. Matu ennaku zino ndaba enkoko ezo bamanyi n'okuddira fuudu kaluuyo gwe basiiga ku bibajje. Baddira ne bamuyibwa mu buwunga bwa muwogo. Ne baddira ekyo ekife ne bakivulugavuluga mu buwunga bwa muwogo ne basuula mu butto. Kati ennaku zino baateekawo ne zibbuca ezitunda ebyo ebikoko. Omuntu ajja n'angamba bampeeyo afu. Yes, babitulya mu kiro. N'otuuya n'owulira nga omutima okusirira n'oga nsiina ng'ejjemula bulamu munaayi. Naye bikwasa ennaku okutwalidde ewamu. Amazima gennyini. Naye ng'etassere n'ebbombo yakigezaako ndabe. Kale. Kigadde Jesuka nze ndi kayunga kugeera ekitiibwa. Webale nnyo, webale ddala. Yatubuye engeri balyamu ssere n'ebbombo. Kubanga tolya biyinza okukayirira so beno tubuye enteekateeka yaabyo ennungi. Dokita,
ndemu abatusibe tuve wano. Omukyalo oyo enamba yange ya Airtel 0704 496 100 ya Airtel. Okay. Ono ayogedde ku Black Jack ne Ginnuts. Black Jack yesere. That is okay. Kati ono agamba chicken ne watekamu curry ebinzaali bibiri heavy. Ezo appetizer. Kamusikirize. Kasenda baguzi. Kasenda baguzi. Era ndaba yenkoko emira bano abali wano. Abalina ekipande ekyo kiriko akasajja akambadde giraasi era bwe bakola. Kasenda baguzi. Nawe kimyuse noga ngenda kulya kino. Kimyuse. Ngenda kulya kino. Babitimba ku makuba noga nga kine ekizibu kiti n'ogira amazzi abatuseka kuyiika. Ebifi 5 bamitwala 2. Bakuliko ne bu chips. Abantu babiri waliwo n'ababiyitaano okugundi ku mmotoka mugenda lugendo wali mumabira buluse najjembaawo ogenda ali wali lukaya basingako ebinzaali. Yes koko n'emyuka n'ogamba nga emyusa ennyendo gyengenda okulya okulya butwa kati gemagezi ago emmere tugifumbye tutya buzasiibula abantu abatuwuliriza bannange mwe balituwuliriza nsanyuka nnyo abatusindikira information oba babuuza ebibuuzo. Mukama watukumire tugenda kubeera ne ku 21st. Yeah, actually 21st tugenda kuba tuddamu bibuuzo basically. Ebibuuzo bino badde olindiridde biteeketeeke. Then ku 28th abantu bobanga mujja kusindikanga message, mujja kusindikanga obubaka obwogere ku WhatsApp ku note 776 note 449 mujja kusindikanga obubaka obwo. Bichi biwoyize mu program eno behind the news omwaka guno gonna that is ujja kuba tukola ki tuweza mawuli ago amaboza ago nga 28 nenga 20 twakudda bibuuzo byammwe bibuuzo bya kyoyina kyo nekyali kikulumiza omutwe tujja kwera wano nga tubiddamu si bwe kirisebo era nze yasaba aberuwero bandabira aberuwero ngendako bwe mmaliriza osomesa endako ebbombo waposo bungi waliyo gyebayita bombo festival. Kati abali abensi bakola nyege nife twakoze bombo festival. Njagala kuyitayo kolero lweggwa ezebo ntuukeyoko ezebo kale mune mukama tonda abakume basse mune banyebo nate tusigana unakunaddako mbe bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.